Disitulikiti y'Empigi y'emu ku disitulikiti ezaateekebwa wansi w'enteekateeka eya Greater Kampala Metropolitan omuli Wakiso ne Mukono. Kati mu nteekateeka eno waliwo enkulaakulana ey'enjawulo eyakkiriziganyizibwako ng'okuzimba enguudo, okubunyisa amazzi amayonjo, okuzimba obutale obw'omulembe n'ebirala. Disitulikiti y'Empigi yo esoose egganyulwa mu kuzimba akatale ak'omulembe akagenda okwemmenta ensimbi eziri eyo mu 7,300. Wetwogerera enegiddwako engalo oluvannyuma lw'abasuubuzi bonna ababadde bakolera mu katale ka Mpigi Central Market okubafunira ekifo ekirala akatale kano kasobole okuzimbibwa. Abantu wano bakola akatale ne wabaawo paakingi, nga tulina paakingi ne wabaawo n'omanya nti kino ennyaanya zinoonyeza wano, obutungulu zinoonyeza wano, buli kintu kiba kya mulembe nnyo. Ese kulaakulana era toyinza kiziyiza. Gavumenti era ntwala omukisa kuno okugyebaza nti yatukolera enteekateeka ennungi. Obutale 15 buli mu Greater Kampala ffe bannampigi ffe twalidde empanga okuba nti akatale kasoose mu disitulikiti yaffe n'ey'Empigi. Mu ekyo neebaza gavumenti, pulezidenti waffe Museveni omulungi na bonna buli akoze ekisoboka. Honorable Amelia, waliwo commercial officer, town clerk, kaawo ne chairman wa disitulikiti yalina omukono gwataddemu okulabika nti akatale kano kazimbibwa. Mwebazizza. Yo mu katale gye batwaliddwa okugira nga bakolera abasuubuzi olwaleero lwonna basibye beetala. Olw'okuba ekifo kye bazzeemu bakasitoma tebannaba kukimanyiira nnyo, babadde batono nnyo olwaleero nga basaba n'abakulu ba Town Council y'Empigi okubateerawo obupande okulagirira bakasitoma gye bali. Abakasitoma twagala nga balabika okuvagwa n'engwa nga bakola ki balabika wano ate n'abakulu tubasaba batuteereko kukulu ekiraga nti waliwo akatale babe nga balanga akatale wekazze wekali babe nga ku nguudo awo bateekeko ekiraga gye tubadde n'obudde bungi nnyo. Kyensuubira nti wano lwayo tugenda kubeera n'emmaali yaffe ng'eri seefu. Kuba ndaba obukuumi bwonna bulungi, ekifo baakiteeseteese, buli kimu weekiri ebyobuyonjo byebyo. Basabye gavumenti ne kampuni eyaweebwa eddimu lino okwanguyizaako baleme kufuukaganyana. Gye tuli walungi fine kuba nti wagazimentaaya naye batwanguyizeemukko. Ssentebe w'abasuubuzi abakolera mu katale kano Dirisa Mawejje asabye gavumenti okuzimba akatale kano mu ngeri ejja okwanguyiza abasuubuzi okkakoleramu. Waliwo obutale obumu bwe bazimbye nga mulufu bwa bokisi. Obutale obwa bokisi bulina ekifaananyi kye bugira nga tebujjaayo abantu babeera omwo munda, emidaala nga mitono egikola. So mbadde nsaba ate baba bakatuzimbidde bakakole nga kali openi, buli musuubuzi ng'asobola okulengerekeka okusinga okukola bokisi. Ba bokisi ekolako wansi wokka. Yamyuka mmeeya wa Mpigi Town Council Hassan Waswa Mujuzi obuzibu bw'alina nti akatale kali mu kifo awali essomero ate n'ebidduka biddukirawo ku misinde emizibu ng'ayagala poliisi y'ebidduka ebeeko kyekola. Kyetusaba poliisi baterewoko ku bupande obulaga abantu bano abavuga ebidduka nti waliwo abasuubuzi wano ate bangi babeere nga bakola ku trafiki eyo okulaba nga abantu baba batuuse wano bakendereze ddala ku sipiidi gye babadde bayitirawo okulaba nga abantu baffe tebatomerwa, abaana abasala wali okuva ku masomero abajja okugula babeere nga bakola ebintu bino mu bulambulukufu. Amyuka RDC w'Empigi Shads Mwanje asuubiza abasuubuzi ng'ensonga zaabwe ezibaluma bwe zigenda okukolebwako. Tugenda kufuba okulaba nga tuteekawo measures ezitangira emmotoka okudduka speed mu katundu awo okulaba nti tebagenda ku bantu baffe kufuna bubenje ng'emmotoka zisobola okusalako ku speed bwe ziba zituuse mu bitundu ebyo omuli akatale kubanga kitukakatako bwe wabeera enkulaakulana ey'awamu ekuŋŋaanya abantu okulaba nga tuteekawo measures eziyamba abantu okuba nga tubalabula abadduzi b'ebidduka olw'okuba mukimanyi nti kati ekitundu kyekitwala emmotoka zonna ezigenda ku highway yonna gye ziba ziraga. Mu kiseera kino kampuni eyaweebwa eddimu lino etandise okumenya ebizimbe ebiriwo okuzimba akatale akapya.